Tukuleetedde Omwana Afiridde Mubulumi wabula gwe omuzadde oba asuubira okuzaala story eno ogyetaaga. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujja kumira ku mukwano mangi ge tukuleetedde n'olwekyo tuula akkalira. Waliwo akadde ka notification okakonako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo video ate era teweerabira kuba nti no osubscribinga kw'ossa n'okulekawo obubaka mu comment section. Waliwo story etukutteko ffe ng'aba Newspark Channel era ne twagala okubeera nga tugigabanako ko naawe olunaku olwaleero. Omwana oyo gwolaba mu kifaananyi bambi yafiiridde mu bulumi obw'ekitalo. Video tugenda kubeera nga tuzikulaga n'olwekyo abazadde b'omwana ono kye bayitamu kyo si kyangu. Omwana oyo yafiiridde bambi mu bulumi naye ng'abadde asomera ku ssomero lya Dowan College gy'abadde asomera. Okusinziira ku maama we, munaye maama we agamba nti omwana ono okuva we yakomawo ku ssomero mu first term ye embeera ze zaakyuka. Omwana oli gwe baali bamanyi nga tannagenda mu kisulo munnange ate bwe yakomawo yali ng'akyukidde ddala. N'olwekyo nga maama yagezaako okuba ng'ayogera n'omwana naye ng'omwana talina kyamaanyi kyamugamba. Omuzadde ngamba omuzadde omukyala bambi n'agezaako okuba nti no ayogera ne taata w'omwana alaba oba ye omwana anaamubuulira ekituufu. Taata w'omwana naye yagezaako okusinziira ku bazadde. Omuzadde agamba nti n'agula buli kimu. Omwana yali ayagala nnyo akagaali so n'akamugulira naye era omwana tewali kye yayogera. Omwana oyo gw'olabako mukwano ndowooza olaba n'emimwa yenna bambi agenza okufa nga ali mu bulumi obw'ekitalo. Story nno ekyagenda mu maaso mukwano ng'omuzadde oba asuubira okuzaala tugikuleetedde obeere nga ofunamu ekyokuyiga. Tugikwate mpola tubeere nga tugiggusa mukwano. Naye sooka osubscribinge ku YouTube channel yaffe ate era olekewo obubaka wo mu comment section. Kakati ng'obazadde bagezaako okubuuzabuuza babagamba nti omwana oba oliawo abadde agezaako kuba nti nno akwasaganya embeera ez'ekisulo era ne babategeeza nti mupanga siddene omwana ajja kubanga ateredde. Okusinza ku mami w'omwana ono agamba nti okusoma bwe kwali kuddamu omwana ono yajja bambi n'alyoka agamba maama we nti Mom, I want to tell you something. Era maama n'amugamba nti agende mu maaso n'okuba nti no amubuulira. Kakati yamugamba nti Mom, can you tell Dad to change my school? Mbikwotinze nga mukwano bwe babiwandiise ng'asaba maama we ayogereko ne taata we basobole okuba nti no bamukyusa essomero. Kakati maama agamba nti ekigambo oba emboozi empanvu omwana ono gye yayogerako ko naye bukya yakomawo ku ssomero. Jjukira twakutegeezeza nti omwana ono we yakomawo yali akyukidde ddala. Kati maama n'amubuuza nti lwaki oyagala okukyusa essomero? Mutabani we yamutunuulira butunuulizi teyamuddamu kigambo na kimu n'atambula n'agenda. Era munnange nga maama ekyo nno tekyasobola kubeera nga kikolebwa. Maama agamba nti ye ne bbaawe ne batwala omwana ku ssomero kubanga ekiseera ky'okuddamu kyali kituuse. Naye omwana ono baamuleka ku ssomero nga si musanyufu okusinziira ku maama. Jjukira maama aba alaba omwana we bw'aba musanyufu, bw'aba alina ekimubbatheringa aba asobola okubeera nga ategeera kubanga abeera mwana wo nga omutegeerera ddala bulungi. Kansooke nkuwe video osooka olaba omwana ono obulumi bwe yafiiriddemu. Awo nno ng'ali mu ddwaliro. Video yeeyo omwana ono ng'ali mu ddwaliro bambi. Embeera gy'afiiriddemu bubadde bulumi bw'amaanyi. Abazadde bagamba nti bafunye essimu okuva ku ssomero nga babagamba nti omwana waabwe mulwadde nnyo. Era abakulu b'essomero ne balyoka babagamba nti omwana yagudde bwe yabadde
azanya. Bwe batyo abakulu b'essomero bwe bagambye. Naye okusinziira ku bazadde b'omwana ono bagambye nti omwana embeera gye bamusangiddemu yabadde teraga nti nno yavudde buvi oba yagudde nga abasomesa oba abakulu b'essomero bwe babadde bagamba. Kubanga bano bagamba nti yabadde nga feesi ye n'amagulu byonna nga bizimbye era nga n'okuwandiika awandiikira mu bulumi okusinziira ku bazadde. So abazadde bo ekintu ky'okuba nti nno omwana waabwe yagudde ng'azanya babadde tebakikkiriza. Kye baakoze kwe kuba nti nno batwala omwana mu ddwaliro mu katawuni akabadde okumpi, mu ddwaliro eriri mu katawuni, era tesiti zonna ne zibeera nga zikolebwa. Maama w'omwana ono agamba nti omwana ng'ali ku kitanda yamugambye nti baamukubye ne bamuggalira for 2 days. Bw'atyo omuzadde bw'agamba ebigambo omwana we bye yamugambye bino yabyogedde ne taata w'omwana waali. Vidiyo ndowooza nga woogiraba mukwano, omwana bw'atyo bwe yabadde ng'ali mu ddwaliro. Abazadde kye balinga kye bakoze kwe kubuuza omwana baani abaakoze kino. Omwana n'abaddamu n'abagamba nti baamugambye bw'anaayogera abaakikoze bagenda kubeera nga bamutta. Omwana baamutiisatiisiza nti kasita ayogera ajja kubeera nga attibwa. Ate era omwana ono bambi babadde nga ebyokulya bye babirya. Jjukira nti omwana yagambye nti baamuggalira okumala 2 days. 2 days. Nange amasomero ge tutwalamu abaana baffe ng'abazadde tubeere nga tugeegendereza bambi. Awo taata w'omwana yabadde talina kirala kyakukola, yagezezaako okubeera nga akubira poliisi ne principal w'essomero eryo. Wabula principal we yawulidde eddoboozi lya taata yaggyeeko essimu, ekyasinze n'okubeera nga kinyiiza taata w'omwana ono. Kaakati omwana n'atandika okubeera nga avaamu ebintu mu kamwa, amaaso ge ne gatandika okubeera nga gatandinga white. Yeyembera bambi omwana ono gye yafiiriddemu. Era we tuleetedde amawulire gano bambi ng'omwana mugenzi. Tusooke tukuwe vidiyo ya omwana ono nga bali ku kitanda endala ne bazadde be bambi nga balaajana ng'obulamu bw'omwana ono bugenda. Maama we yagezezaako okulaajana. My son, tondekaawo, son wange tondekaawo, wa bambi. Omwana ono yafiiridde mu bulumi. Nga bw'olaba ebifaananyi ebyo, omwana katusooke tukulage bambi omulaba nti yali musanyufu. Kaakati olaba ebifaananyi bino, emimwa, okitegeera omwana bambi baamutulugunya. Naye bo nga abasomesa ku ssomero ne ba principal oba abakulu b'essomero bo bagamba nti omwana ono yawa. Naye omwana nga tannafa yategeezezza abazadde nti yakubibwa ne babeera nga bamuggalira n'okumuggalira. Ng'omuzadde ffe nga aba News Park Channel story eno tugikuleetedde. Omwana bw'ajja n'akugamba maama kino, taata kino, ogezaako okubeera nga mukwano omuwuliriza. Story eno tugireese nga olunaku olwaleero birthday y'omwana ono, era abadde agenda kuweza emyaka 12. Olunaku olw'eggulo taata we babadde nga bamu-interviewinga bambi nga bamubuuza ki kyagenda okukola ku lunaku olwaleero nga mazaalibwa ga mwana we bino bye yayogedde. Mu bulumi obw'ekitalo ng'omuzadde bino bye yayogedde. Yeah, I've asked the mother to bring one of his pictures. But when he was in primary school, he always thought of, I want to be pilot. So when the school was doing some activities, they will ask them to wear, if you want to be doctor, you wear doctor uniform. Career day. So they wear pilot uniform. So I've asked them to bring. It's okay.
It's okay. It's okay. Okay. Sorry, my brother. I've asked my wife to bring that picture. I think there's a last bet. I will do a cake. I'll put the picture. And I will do his birthday. The mom could not sleep. So they gave her drugs. So she's sleeping now. That's why she's not here with us. She's in the room. She's sleeping. Both of us BPs were very high. Nenga amawulire amalungi oba oliawo ganawa essanyu eri abazadde abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino lya Nigeria. Ensonga eno tebagikutte mpola era bagambye nti baagala abantu abali emabega w'ekikolwa kino ekyatuusizza n'omwana okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi eno babeere nga bavunaanibwa. Ensonga bwe zityo bwe ziringa n'abazadde b'omwana ono bambi tebatudde. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi webale kuba nti nno mukwano otutte obudde bwo okulaba vidiyo eno. Tugikoledde bazadde n'abo basuubira okuba nti nno muzaala. Ndowooza kansubire nti no tebalese ekyo ekimu tuggyemu ekyokuyiga. Soko subscribing ku YouTube channel yaffe eno, nyiga akade ka notification baba kutegeeza buli lwe tutaddeyo vidiyo ate era likinga vidiyo eno. Tujja genda maaso n'okubeera nga tukuleetera amawulire aganaba gafunikiddwa obeere nga munnange otambula n'okumanya naye tuyinza okubeera nga tukutegeezaako nti wadde nga sayidi eno eya Kurthum Muzaata bataddeko Omusika ate era tukitegeddeko nti no ate waliwo oludda olulala era olugenda okubeera nga luteekako Omusika wa Sheikh Muzaata nga nno bo bagamba nti Sheikh Muzaata ayina omuntu gwe yali yateeka mu kiraamo gwe baagala okubeera nga yasikira taata we. Wabula nga ate twalabye nga ne Kurthum sayidi eyo nabo bataddeko Omusika era ng'omwana wa Kurthum ye yasikidde taata we. Byonna tujja kubeera nga tubikuleetera mukwano, weekuumire kweno yokka.